tegeeza nti funa pikipiki yaffe eya UG Boss okuva mu matundiro gaayo ag'enjawulo tuli mu Ndeba opposite Total ate ne Kamwokya tuli opposite oyo nga wefuna pikipiki ya UG Boss era nga mu ddakiika zino 14 ezibula okutuuka ku ssaawa 3 tuli mu Twecce. Kale divorce nga wajjaawo waliwo kampani emanyikiddwa nga Jet Mix yetuguza amafuta ga Uganda Airlines etubandya akasente kalimu over 37 billion. Amafuta tunywa ga bbanja. Omuntu wawolako. Lwaki tebakolanga ffe ku ttoto? No, kati I think nga wolaba gundi companies eziri abantu bana banywera ku card banywa ne basendinga sente. Kati gwe oli mwavu bino tobitegeera. Nzo yeah. Aya nkireete ntya. Kakati balaika bagenda ne banywa so you have to pay. Kati sente deza compilinga. Kati batuwadde essaawa oba si kyekyo ennyonyi ejja kusika. Olaba weesikira mu bbanga netuvamu ne tugisindika. So bajja kusalako routes ezigenda Mumbai awamu ne Dubai olw'obutaba n'amafuta. Ennyonyi eno yasikako Tanzania. Era flights ne zibeera delayed. Let me tell you obuzibu bwa flight okudelayed. Okusika kitegeeza badde etambula n'ensika. Ekyo kyonna ekigwamu amafuta. Mukozesa ebigambo ebinene ebitali birungi. Ennyonyi teyalina mafuta ng'eri Tanzania. Okusika kitegeeza yali mu bbanga. Agwamu ekitasoboka. Basebo ne bannyabo just yafuna bufunyi maki. Ng'amafuta gajijjawo eri. Kakati ng'ovudde ku ntino yo gavumenti nga yeeba egenda fiirwa sente ziyingira kitataganya entambula z'abantu. Yo sente ennyonyi ezikola. Ayake ekyali mu PR nga kampani yonna. Kubanga singa bazikola sente zandibadde z'amafuta zibula zitya. Byebyo nno abalinnye ennyonyi olina okumanya ddi w'obookinze. Bongera okukubiriza abantu okulinnya ennyonyi y'eggwanga. Kati bino bimalamu amaanyi. Kale patriotism. Ekirungi amafuta tegaggweramu mu bbanga. Ebyo buli wamu kibeerayo. Ne baveeyo bakubiriza abantu okulinnya ennyonyi. Kati wandibadde ssaawa zino wano nga tugirina Uganda Airlines. Divorce ali okukuba twagala kumanya abantu amataba gamayisiza batya. N'abanga ssente tuzijja mu nsawo ya gavumenti. Ozeeyo munnange ku kyalo mu KC. Sekawere tuwe ku bantu awo. Sekawere. Weewaawo butereevu ku BBS telefayina eyaffe omulungi atulaba kansubire nti bwakedde olunaku lwa kubiri wiiki tutambulako mpolampola. Weewaawo ensonga lwaki nze mu kitundu kino ndi wano ku batabata abasinga wangi mutera okulaba ku Entebbe Road nga amazzi gasaze. Wano wenyimiridde emyala gino gijula nga n'emmotoka okusala okuva wali okuva eno okudda eno kiba kizibu ddala ddala. Njabafune bakolera wano batubuulire embeera eno bayise etya naddala ng'enkuba etonnya. Weewaawo kati wenjogera essaawa zino n'enkuba etandise okubanga etonnya mu kaseera kano njaba tudde wano muzeeyi taata tudde wano mu kasiikiri mu kagundi wano enkuba ereme kutugira. Wasuuta taata? Ndi sebo. Bwakedde? Asebo bwakedde. Amanya gaffe taata? Amanya nzija maada waso. Mpangalira wano nkolera naye amazzi gatuyisa bubi. Gafubutuka waggulu eyo ne gajja emyala ne gijula ne gasala ne gajja ne goonoona ebintu byaffe buli kiseera naye munnange batugamba mbu ate eri bakoze emyala ne gireeta eno amazzi ate ayiwa bakoze olw'ennyanamu naye ng'embeera gye gatuyisaamu si nnungi era omuvubuka gyo yadde afiira awo nga pikipiki yaguddemu wali mwala wali awo ng'osazeemu awo n'agwayo bayambye muyamba omujjayo ne luli omukyala yagwamu era nga ali ku pikipiki ne bagwamu era bamuyamba buyambye omujjayo. Embeera yo si nnungi n'emmotoka zigwamu wali kuba wali bwe gasala bwe gateebwa omwalo oba togulaba. Kati batusuubiza mbu bagenda kutereeza wano wonna bagwa omwala guno gusale wano naye emyaka giyiseewo nga batulimbalimba. Enkuba eno lwetonnya mwabakolera wano bizinensi musigala wa? Tubeerawo netuwanika ebintu byaffe ne waggulu ne tuwanika naye nga byonooneka. Kati nga ffe ab'emifaliso ogiraba byonooneka ne tubeera mu mbeera bweti naye nga tubeerawo tetulina kyakkola. Bizinensi zino mutunda bino entebe zibaamu emifaliso mubiramu buli ki enkuba buli wejja
gamanyi amazzi gamanyi kuyingira wano munda gayingirira ddala gayingira bwe gati ne gamalayo yonna ne manjo yonna nyumba zonna gayingira eso kati bakikwatako abakulembeze tuyinza bagamba ki mu kaseera nga kano kuba kati eno enkuba omwezi gwe tuyingiddemu ate nagwo gwanku abakulembeze tetulina kye tuyinza bagamba abakulembeze nabyo byabalema bino bya gavumenti esobola okubikola naye gavumenti abakulembeze bajja ne batulambulako ne bagenda bannange mulabye n'amazzi ne bikomaawo mwe temutya amazzi gano enkuba lwe beetonye kubasanga mu kifo kino anti kati engeri gatabeerawo lubeerera kati mu mwaka muyinza ogafunamu emirundi 3 oba 4 amangi ennyo bizinensi esigadde ne tubeera nga tubeerawo ne tuwatanya era kati olaba wali spongi twamukubira ebintu ali waggulu wali munda twakubayo ebibaawo n'asituka n'abeera waggulu kati bwe gajja gayita wansi kati omuntu atulaba ku BBS Fine essaawa zino oluguudo luliko enjuyi bbiri waliwo bali ku sayidi eri ng'osaze ekkubo waliwo namwe abakulira sayidi eno baani abasinga okukosebwa mu mbeera eno abasinga okukosebwa basayidi eri sayidi eri amazzi agava eri mangi kuba gava Nyanama eyo wankulukukuwa eyo yonna kati gagenda okutuuka eno ate bo nga bakoseddwa nnyo nnyo era bw'otuuka wali sayidi eri yo bali bubi nnyo kati ekiyinza okukolebwa okulabika nti amazzi gano nga mwe bwe mulaba mwe abatuuze abawangalira muno ki ekiyinza okukolebwa okulabika nti amazzi gano tegaddamu kubasumbuwa nakubataataganya nga mukola bizinesi kukola myala tewali kirala bwe bakola emyala kisoboka okuba amazzi nga gakendeera Ogabika amazzi gava sayidi kinaki? Gava Nyanama, ewankulukuku, eyo bwe wati yonna ne waggulu kati agende ate tegajja eno ate go gadde eri. Tegeza mukosebwa amazzi gava eno gava waggulu eyo ge gatukosa. Agende je tegatukosa kuba go gakkirira wali ne gagende eri mu kaliddubi. Tuyanza tweyanze kale so. Buterevu ku telefina yaffe omukulu nga bwatugambye amazzi agava side z'Ennyanama waggulu eri ge gasalamu okujja ne gabataataganya wano emyala gino girabika ng'emigazi naye mu kaseera k'enkuba ng'etonye wabeera wazibu nnyo ddala okulabika nti okolerawo bizinesi naddala abawangalira muno n'abakolera mu bizinesi ez'enjawulo so bekikwatako ng'omukulu bwagambye naddala bakulembeze okubayambako mu ngeri eyo. Bizinesi nyingi ezikolebwa wano tulaba abatunda ebitanda tulaba bakola abayinawo abakanikirawo pikipiki bizinesi nyingi ezikolebwa naye mu kaseera ng'enkuba etonye wano wabeera wazibu okulabika nti osala ekkubo okuva wano okudda sayidi eri ate n'enkuba nekusanga wano ng'amazzi gasaze ebeerera ddala nnyanja buterevu ku BBS Fine yaffe. Osigenda nga nsukka wano tuzze tulabe embeera nga bwe yabadde okuva olunaku olw'eggulo n'okutuuka olwaleero wakati ng'enkuba tetonye wafaanana watya enkuba bweba etonye ekifaananyi kya wano kibeera kirala nnyo ddala. Nze Devotion Matovu okutuusa olunaku olw'enkya mbeere bulungi wangaala ayi masomoki ati awo wonna ntobazaawo kitusobola okukola gazi ya myala amazzi gangu okuvaawo nga bwetonnya gakalama musajja wa muko yabonabona n'amazzi bondi ekyaliwaawo sikiwa mazzi gaali amazzi kati omwala oguli ku Miracle Center nti kugwagaziwa era olutonnya gasobola okubeera ng'ogalaba gajjudde naye kasita ekyayi bati wone wali we gasaliranga wali ng'okkirira kabala ke twakkirirawo zana ye park complex awo anti awo nawo gasalanga naye kasa gangu okuvaawo bannaye mutukkirize tuve wano Sumulula twecce